by just being on CBS yatandikako ku bulamu bwa buli muntu ayina kye yatandika mu buli bulamu bwa buli muntu ebiseera ebiriwo ebirijja ebibaddewo ebiriwo n'ebirijja birijjukira nti nno tubadde mu meeting managing director n'agamba njagala mulekere eno nga ekyaliwo tujaguza emyaka 26 jajaguza emyaka 26 emyaka 62 era ebenga ekyaliwo ffe tuliba tetuliiwo niwalibaawo abalibeerawo bo balibaawo nankunda ne mubuzinda nagamba sebo president Museveni tuli mulinga eba olwana nabo basibye emikono ikonde kyebe kati bwagamba tukube ebikonde endulu nevuga cyo omukulu n'avaano ng'anyize kyemaani wa bulola n'avaano ng'anyize Yagamba. Nasoma mawulire. Mambo bado ya malao na face ojiraba. Nenda mbuze mambo bado ya malao na kubeka. Nasoma mawulire. Face ojisoma. Ntikati emotion. Mambo bado ya malao na kubeka ngabajiga. Kuba mambo abena rembata ngokugenda nagamba yinze kangende. Nja kuba nnyonnyola. Ba lwachi ababena ntibogera. Nonga mseba abantu bote bagala kujja. Zenja kujja. Ilikuwa bagude olu. Yes. Olunene luli. Ayingide wano. Nankunda namugamba sebo ebyo byokola fena tute emikono eyokubiri nakyaza Dr. Suleiman Chigu Salim Saleh Salim Saleh ne Chigu ne bayombera ku nsonga yagundi ya Greenland ne UCP ne bayombera mu kubo lwa CBS awo kakati nganze ntasa nenga ba general omulimu gwo doctor nagamba oli general byefo byo musiko tuzala waranka afande toto consignment afande bali abo boida bawo gundi ebiseera ali producer wo kubanga Alex Rachel kuto nayo Chigundi nayo kule bigalishiza kuisa ku yes aino busungu kwa yes banka ye aino busungu ne Salim Saleh ano yali kyaliwe yamuingiza diru bero monti bagira ni banka banka yatwala abundi Westmont bayingiza program na lwa yali sawe batange bla twajuliriza ebula kwa yali mu corridor kakati Chigundi Salim Saleh yingira Chigundi anze singira obusajja bugundi yali eggwanga lyakubawo otegedde otya obusajja sereko konse yingira mbusiramu salamu alaikum nakakana kati ebibiri mbijjukira mbulamu era mu kitabo kyalo kyempandiika ekyo ate Museveni yakukubira essimu ebyo byali byakukuba essimu yakuba kyali kyangu ekyo programu nera tugijjukira media omuntu okugamba nti amaka buli maka 10 ngebayitanga mwayitanga mayumba 10 bwana bubanyumyawo mbozi kusabaza rangi obali kyegulaga nti mugende mwebake abakozemu abo balirabyewo TV ne balabawo firimu tibatambulirawo ebitundu 5 mu 2 ku 100 medi kiba kitugwa tulina milioni 45 balinga milioni 27 tebole kya misana kyabula ekyokulya kibula abo nno kyaki gwaluli bali 3 bali mu kwogerako bibabulwa akasente boyinza okugamba muli betwine bano betuyita abali mu substance eko ne bagamba nti nsimba ekiwogo kyange nenkirya nengenda nenyunja etoke lyange nendirya nengenda nendya ebisobooza nembisako nebifuuka enva oyo n'abaawo kakati abulaga nze sente neetaga zaaki emmere yange enjiina nkola ki nako abo 39 naye kakati banaataano mwebe bakulaga mbwe eggwanga liri mu crisis meri twali wano ndowooza ng'omwezi gumu ndowooza bawuposi neefulumya nekutegeeza nti bannayuganda abafuna omusaala oguwera akakadde n'okudda waggulu bali ekitundu kimu ku buli 100 ne bajja ne bakutegeeza nti bannayuganda bawera ebitundu 42 ku buli 100 abo mbwe tebaweza mitwalo 15
kakati balegeza mbwe eggwanga lino abantu abagagga ennyo batono ddala kubanga bw'ogamba bwe tujjako n'abaweza miliyoni ne tujja ne tugamba baani abakuŋŋaanya miliyoni 5 omwezi ne tujja ne tunoonya baani abafuna miliyoni 5 era bw'otera okuziwulira zi organization simanya ono gundi baani abafuna ebitaano baani abafuna biliyoni Meddy oyinza okwesanga abantu abatawera mutwalo gw'abantu nga gwoyinza okugamba beebo abagamba fensi yatereera kino ekizibu eky'abantu okuba nti oli wagamba mbu abula ekyokulya kunoonyeza ekikulaze yese baatidde kubabuuza mbu ye Rwenti ali atya baatidde tubuulya abaana baabwe basoma kisaategedde nnyo ab'omu kibuga waliwo kirwa atano bali mu 10 bali mu kibuga abagabaga mu Uganda ge mu Uganda naye nga most likelihood abantu olusaabula ebyokulya bano abali mu urban centers mu Uganda yonna abalinga mu bubuga gakumpi oluusi oyinza okusanga abali ekyesiiga abali ekyesiiga mu katawuni inawo era tawuni abeerawo ne tawuni abavuka abali abapangisa omwo balina n'omwalo gw'eddimu kubanga boyinza okuyita abali mu cash economy bali mu cash economy baga nti ebintu bannange nga giganye Meddy buli gwosaba Meddy ewammwe biri bitya amafuta okyagasobola ebyo Meddy ebikuba ono yagambye emmere omuntu kasaabulwa emmere kubanga ekintu ekisembayo omuntu okubulwa Meddy mmere era ano bizinesi eziringa ezikyakolamu ze bizinesi eziriraanye ku byokulya naye Meddy genda oyogere ne restaurants gwe z'omanyi oba naabwe oziyingiramu zikyalinga buzibu ezali bwa Meddy gwanga gwe ekyokulya yahinga Katonda Allah yakusaasira okukola ki okisobola ekyemisana ekyokulya nkirina yeso kiina salala kunyiza mu ngu naye gwe kali gy'olaga ku lanki ekyafara nangaluli kyemisana sikirina mungu salala kunyiza yandaba era uyise mikono maaso alhamdulillah yes ate ebintu byonna okwogera nga wadde muli babiri yes tolina kulimba ng'oli naye nga musigadde mwekka babiri ne mungu wange nga tolina kulimba seeka kyakubulira seeka woyani imamazani bayi so Meddy gana amawulire mabi eri eggwanga nti abantu buli 5 mu babiri tabena kyakulya yes kyova olaba Meddy obubbi buno obuli peti obayita peti nogiteeka onono wagisone mubannange ettookerange nenabadde nindisa omugenyi omwana alijjeeyo nti olina agira bwati n'asika omugaati mugundi mu restauranti obwo bushopu bugundi yes obwo bwolaba ekimu ekibuleeta kyekino abantu balina nti talina kyakulya n'agamba waki kubanga ojja okola analysis walaga nti ono ki ekimubisa of course waliwo abalina obubbi abantu bamu si babbi embeera gyebalimu abantu bangi ebintu byebakola Meddy embeera ebateesaamu bangi naye lwakuba tewaliwo abalala nga ye bwatyo bo ng'enkola yaabwe kubanga nakino era abo ate abo abalinga abalina oluyito be basala obubbi ababbi obundi Betty Kabe byategeeza nti abantu 2 buli omu atwala biliyoni 5 okuzijja mu budget kakati oyo aba atutte emikisa gy'abantu bameka ng'okutte biliyoni 5 kubanga abo balina obugagga obusobola okuba nti kubanga districts ntono nnyo Meddy ng'omwaka zirina budget ya biliyoni 5 osanga biliyoni 12 biliyoni 2 kati omuntu omu nga yezo sente zakola ki asobola okuzibba mu ekonomi y'eggwanga ate ne bavaawo tebainvestinga mu Uganda sente zaabwe ne baziteekeyo kubanga balowooza nti abantu bebabba bajja kutuuka babuuke babalumbe Meddy kyova olamba osanga mu bibuga Meddy ozimba ennyumba n'ogisaako enzigi ez'amaanyi ez'ekyuma nosaako ekisenge nga kiwanvu n'okisaako ku bayita kasekanyolya akeetoola nka amasanyalaze nosaako biyawe yamwado sekanyolya akumawo nosaako w'emmundu nosaako kamera notusaako biyawe of dogs embwenga nene ate oluusi naawe ne mu nnyumba webase nosuzawo pisto
kameza kiba kitegeeza bote abaki ayitirivu bwe natuuka ewammwe masuuliita abantu gye baleka bo balina obwenkanya eri bannaabwe ebyo tobirabayo bwe najja ewammwe nga oyingira buyinza omugezi Ssebuliba butajje muli salaamu aleikum mukola ki kubanga ye ne banne yes teri awulira nti yanadda yalina omukisa gwange okubba opportunities emikisa gy'abantu naawe otuuka n'omanya nti ndi mubbi ng'oluusi abalala batamanyi nti oli mubbi kakati bano eno embeera etuusa omuntu okulowooza nti gundi alina omukisa gwange olwo gy'obalabe medivuga emmotoka zange buli omu akalabirwamu kano akasaidi mira olina okukasiba abaana babusikiramu mu jjaamu nga ye akalabamu ekyemisana n'engule geza okwate essimu ogirabire bwerazi mu restaurant odde mu dakiika 2 oba onaagisanga waliwo agirabamu omukisa gwe ng'alaba so nti kino kiggwerawa nedda kino medi bagamba ekimu ekireeta crisis mawanga yes nti waliwo mu economics ffe tulina definition ya violence mbwe ekireeta obutali butebenkevu mu nsi obutali butebenkevu naye galuganga tunywa violence bwe kireeta obutali butebenkevu yengabanye etalimu bwenkanya ey'ebyenfuna medi kati omwana olaba buno obwana obubeera ku street bwe kaba ka bebi buno bw'emyaka 2 kagira kati nga tekatana kwogera bwe kajja kakula ne kakusaba bwe kajja kwongera ne kakube ku ndabirwamu bw'oyomba ne kagira oluyi bwe kajja kakula ne kakusikako bw'osanga n'akalala ne kakutta bwe jjajja ayongera okukula kubanga amanyi nti gw'olina kyagenda okulya bwe tukkiriza abantu bannaffe okubeera abayala batugamba omuntu omuyala aba n'empisa njala hungry man has hungry manners kajja medi tojja kuserera osula omutwalo gwo nga manyeeka waliwo abatufudde ffe abayala true nga mukufu naye nga teyalina emmere niwabeerawo omuyala salimu bosa sekanyo ng'ate yatalina mmere ekyogera bw'ati aga nti abantu abamu wano bakufu naye ng'ate balina emmere tebalina emmere abatalina abayala ate batalina mmere mujja kujjukulira mugaye so kati medi nti abantu okubeera mu berefa kirage nti abayala tebalina mmere abakufu balina emmere nti abantu balina medi wano otulina abantu nga balina essente nga ne bw'omu emyaka 10 tezikola ki tezigwawo nti abantu ogenda n'owulira abantu nga bafuma palamenti bagamba naye bantu bamanyi ddala kye bategeeza era guno kubanga bw'oba omukimanyi nti watuma omubaka nti bw'obanga ebintu birinnye ebbeeyi y'ebintu erinnya gyagambye gavumenti efuna gy'ebikolera ate n'ogamba ababaka tebatuyambye ate awo ne gufuuka omusango gw'omubaka gavumenti n'ogiwa omusolo ate n'odduka emisinde n'osaba n'ogamba omubaka bannaye ababaka baffe batuyamba ki ekitegeera kyentegeeza naye nga kyewayogedde oba kyewatumye bakyogedde awo mukulu medi we tubulira abantu bano ebitundu 52 abatalya sente zaabwe ani aziina omugabo gwabwe ani aguyina era ani agutwala medi tubeera wano ne tugamba abantu tibannaayi ez'ekisaawe ky'ennyonyi zagenze eza Uganda Airlines zagenze ez'eggaali y'omukka tezikyalabikako mu covid twewoza obuwumbi 14 naye tetulaba gye buyise medi tubeera wano buli kimu ne tubibagamba tubagamba nti zino sente waliwo nzitwala era waliwo ndi olugo tuli Kongo nti tukolayo ki bajeti yo ey'olutalo yeruwa nti omusajja lwaki agenda e Kongo nga tatugambye kumanya mmeka ze tugenda kusaasanya kubanga bano abantu bennyini be bagenda ozitwalayo ate ffe nga gavumenti bwe tutakola nguudo owulira pikiyo gaaliyo motokayo neyonooneka ezibadde zigenda okugula ekyebisana nze zigula spare bwe tutateeka ddagala mu malwaliro sente z'obadde oyina mu nsawo ze zigenda okugenda ewa mukyala Grace
bwe tuba tetugende kumanya tugamba abaana amasomero getuyina tegasomesa bulungi na buli kimu era sente zobadde ogenda okufissa mu nsawo zobadde ogenda okufissa zogamba omwana wange kagenda asomere eri mu private katu asomere mu private ne bakubira akasimu zobadde ogenda okugulamu ennyama wali zobadde ogenda okugulamu akawunga zobadde ogenda okugulamu ettooka ogenda okulanga ano bwana ba fees tozireese tumukomyawo omunone ku visitation ndowooza ojja kuddayo naye sente ne zibadde zigenda okugenda kubiri zobadde ogenda okubaako ekyemisana ate n'oziteeka sayidi eri abawaka ne batenda oba mukwano gwo gwomanyi ali mu buvune n'atakolaki n'atafuna zobadde ogenda kwegamba zobadde ogenda okugulamu ebijimuso oba oliawo ne bakuba essimu zobadde ogenda okufuuyiramu ebirime oba oliawo ne bakuba essimu nti owaayi ekiri eno omanyi nti ye akabenje kagudde nga tewaliwo ddwaliro liri kumpi cancer pressure obiwulira kati stress yeta abantu kyega kyendegeeza tubabuuza mmwe bwe tuba twogera ebigambo bino biina bwe byawula media bwe tufunira ensobi era abannayuganda batuwuliriza awo obuzibu bwabwe we buli nti bwe tutandika okunoonyereza okumanya nti bannaayi ffenna wano nga bwe tuli musajja yayimba together as one ffenna wano we tuli mu buyaga wano kila kintu yote oba wano mu kitafaali kila kintu yote oba oli NRM oba oli wa DP oba oli FDC esomero liri yeri secondary liko sente mugagga wali kati mu bino ebintu tulina okwegatta ne tumanya nti bannaye esomero tulyetaaga era lyo tuli banja tuli wamu otegera kyentegeeza ndiwalira ndogamba nti eddwaliro liri wali kyannamukaaka omulwadde bw'aba wakulongoosa ffenna we tugenda okugenda bw'aba wakujjanjaba ffenna we tusooka nga tonnaba kudda walala awo ate awo buli omu ojja addukira eyiye adduka n'agamba nze ndi wa red nnyo nze ndi wa green nnyo era nze ndi wa yellow nnyo era nze ndi ki awo twawukanira abayina ne basigala nga bayina n'abatayina ne basigala nga ne bakola ki medi nkulayirira abasalawo bali babeere ne ssente bo bali 8 ku 100 nkuddiramu 5 ku 10 tebalya naye abasalawo nti baleme kulya bo bali basigale nga balya bali 8 ku 10 otegera kyendegeeza nti 2 ku 10 be bantu bomanyi nti era alina omulimo oba ali mu gavumenti oba alina bizinesi gyakola oba alina kyakola ki ekisobola okutuusaako bane ya 8 ku 10 kunoonyereza kukoleddwa nti obuyinza ffe nnyini ffe tubeera nabo ate ne tubuwaayo nga tubuwa abantu abatatuwa ssuubi era bwe tuli sure nti bannaye tukyali yaddeko myaka 4 akyali muto baby face myaka 4 oli n'ateekawo ensonga nti myaka 3 mukaga bannaye ekirabe bannaye kijajja kya Ssabamalaamu yatawaanya omusajja olukadde omusajja mulabe omusajja bamuleka agira akyaliyo ali yakole ki njagala nkuwa ekigambo ekitono tutandika ekisanja kino tukola ebyemizannyo tuteekayo miliyoni nga 2 tugenda mu covid tuteekayo miliyoni nga 2 tugaba onansonyi oli musiraamu tugaba embizi tugabye emmwanyi tugabye kasooli tukoze kino tukoze kiri okyega kyendegeeza naye lwaki abantu basigala nga tebalya okyega kyendegeeza omuyaga gukubye abantu prime minister's office ze negundi neki ne Red Cross ze batukwatiddeko tuduse wano tufunye miliyoni 15 ez'ebibiina buli kibiina kifuneko mu miruka nga 5 tukoze kino tukoze kiri tutadde Bukoto Central ku map nti ayagala ekyenyanja kijje ekyensiiga ayagala enanasi duka misinde fe waffe tuzina mpitirivu oba kyega kyendegeeza naye lwaki tusigala nga 5 ku 10 abantu abali ekyesiiga n'ekyannamukaaka tebalya lwaki zino akana akasente kokasukayo obanga akasuse etondo mu luzzi mu nnyanja era sente zino endala zisigala ludda wa so debate y'okuba nti n'abantu baavu kubanga omuntu obutalya buba bwavu obwavu kwe kubanga tosobola kwetuusaako ky'olina kwetuusaako ku kaseera ako kibaita obwavu yagala kwetuusaako kulya tosobola tulina nangeri kyoyinza ng'oyingidde olubu
Otegera kyentegeeza embeera y'obwavu okuba nti eringanga bweri eva ku bintu bingi nnyo. Ekisooka bukulembeze. Ekyokubiri oyinza okukeera n'ogamba nti twatekawo emyoga twatekayo ziti bonna bakagawale tulese parish model tukoze eki naye gwe omwe atawuliriza tugamba parish model ejja kukola bweti singa okola bwoti ejja kutereera ekyo tokiwuliriza ndi bannaye abantu abangi naye abantu abatono tuleme bawa sente zezimu miliyoni 10 nti ekyo tuyagala nakiwulira gogenda mu maaso okuvuga kintu kyo newe bakuwabula gwe towulira gwoyimba kintu kimu parish model ntuka bannaye obukulembeze bwa parish model gyoli abalamu bagamba nti bw'oba oyisa olukiiko ng'ogenda kukola ki kulonda abakulembeze ba parish model buli kyalo kirina okuvaako abantu wakiri 7 ku 100 kwaba abantu bwe kuba nga kuliko abantu 100 wakiri 7 babeerewo nga balonda. Okyegera kyentegeeza kyatuuse abantu ne bajja ne bayita mikwano gyabwe abo abatonotono nawaliwo nali mpuliriza okulonda kwa Zimwe ab'ebukyala tebajja abekyasa baaliwo 2 ab'Ekatinyondo tebajja. Oba kyegera kyentegeeza oli n'akomaakoma ekintu kye n'agamba nti bano bana abakulembeze bano betulonze kubanga be baali mu kiri ekyavaawo era bayagala kibeere kino. Mmwe abantu abawuliriza abali 5 ku 100 programu eno ngezze era nga mukimanyi nti no yakukulaakulanya mmwe ne mutunula butunuzi. Olanyine Sawamala oli waga nkodde kikabiri mu layini 3 kino abantu okutalya mmere kino kusalira kitwe eddagala kuyinza kwalaze. Ekisooka n'agambye nti Ssaabasajja kyeyasooka okukola kwe kulengera ewala. Lwaki nti omuntu omuyigirize agenda mu maaso emyaka 10 abantu baffe mwettanira okumanya abantu baffe ebigenda mu maaso beesuulirayo gwa Naggamba. Nabadde ntunuulira bajeti ya Masaka district nga ya buwumbi 18 kati jjako ezinakola ki ezinasasula abakozi tugambe nti wasigaddewo za development n'omukozi bakusasudde naye kiki kyotugattako ffe nga Masaka. Ubo tuwadde obuwumbi 18 omwaka ogujja obuwumbi 18 ngenda bulaba nga bulina kye bukoze mu Masaka district ekirabikako naye abantu baffe ebyo baagala obiwuliza basooke batambule n'okumanya ebibakwatako tebabitwala nga bikulu. Ekyokubiri ng'omaze okutegeera bayige biki ebituufu ebibatwala mu maaso na biki ebibazza emabega. Omuntu n'akwata ssente n'azikozesa nga bw'ayagala anti zize ate gye wazijje wazimukoledde ate gye wazijje zabadde zaani zooli. naawe kitegeeza z'olina zooli. Omanyi bagamba nti ssente zizo nga buli kimu okiyina. Oyinza okubeera ng'olina emitwalo 10 mu nsa omutwalo gumu gwokka naye omutwalo gumu si gugwo kubanga olinako omunnyo olinako sabbuuni olinako sukaali si gugwo golwakuba ddakiika yoba olaba muki gwola olaba gugwo tetunaba kutuuka kubeera na ssente zizo naye ate era tuyagala kusitukagenda kukola. Naye ekisinga obukulu abakulembeze abalondeddwa mukkirire wansi tunyonyole abantu baffe biki ebitutwala mu maaso n'engeri gye tusobola okutereeza eggwanga lino. Nze siwakana ng'oŋŋamba nti abavubi ekyesiiga abo bonna kuva ddi mu malimbo genda paka Bbaale na Mirembe amaato tegakyakola ki tegakyali ku nnyanja ebyennyanja byabula. Kigera kyentegeeza siwakana nga leero ŋŋamba nti abantu baba banoonya ebigimusa mu budde bw'enkuba wene eyakagwa babadde tebagiraba kati banaabeera batya n'ekyokulya. Siwakana singa ŋŋamba nti abaana balina okusomesebwa mu masomero ago abantu nabo balinamu obunafu balina obunafu bw'amaanyi naddala mu kulonda abakulembeze n'abatwala mu maaso. Kubanga bagamba nti abantu 4 statistics largely ezoyogerako ezo ez'abantu 52 bazirelatinga to as way back as 2021 COVID time which is true. Mu COVID ani yali alima ni yali akola ki ani yali atuuka mu mbadde abantu basinga okulima. Waliwo abantu abali mu kibuga nga balimira gomba alinayo ennimiro ye yerekayo abakozi tasobola kugenda kutuukayo. No, I'm telling you waliwo abantu ng'ebintu byabwe byafa mu COVID byafa ennimiro zaabwe zaafa ente zaabwe zaafa
Omusajja omu yajja ng'akyali nakawa ng'anoonya pamiti, anoonya ekibali ekimutwala eggomba. Ne ngimumma nga ndowooza omusajja ayagala kukola ki, n'agenda n'andeetera vidiyo ng'ente ze nga 40 zaafudde. Konze kiki nti omusawo omulaalo olw'okuba kati amanyi tetutambula, ente za mu biyumba zino ez'obimuyumba yezireseewo. Ate ezo ente enzungu ezimu zirabirira buli kaseera bwekaaba amaziga bwe gajja mu maaso gyatendengako, bwekololamu oba olina okuba nga ogyatendengeramu. N'ebyabantu naawe oyinza okulongoosa. Omugambi otya? Ebyente nga bimanyi. Era example naawe nsobola okulongoosa. Mulula manyi nnyente. Kaakati ogenda okwekanga nti kituufu mulimu realities, naye sizoni eno gye tulimu tulina okujikkiriza nti ebigirimu byebyo kubanga birina gye biva. The fact that mu ripooti eyo bw'ogisoma obulungi ekugamba nti okuva mu 2017 ebintu bikyuseemu, emiwendo gyeyongedde kituufu. Abantu abamu tebasobola kulya kituufu, naye ekikulu kya byonna nti abantu si kulya. Tukyusiza tutya obulamu bw'abantu? Kubanga meddi waliwo amawanga nga kati ekintu ky'okulya si kyekikulu. Babala Sebamala alina TV ki? Sebamala omufaliso gwasulako guli gutya? Sebamala essimu gyakwata eryetya? Kubapimira obwavu, Sebamala emmotoka gyavuga eryetya? Sebamala bw'alwala agenda wa? Abamu awo we batuuse. Bwe tubanga tuli bakugamba kintu kya bwavu in totality, kubanga maybe olwaleero ne bw'oba n'enguudo zonna nga nkola, olwaleero ng'olina amalwaliro gonna galimu eddagala, olwaleero ng'amasomero abaana bonna basoma, tekijjaawo bwavu. Tekijjaawo bwavu nti olina oluguudo luyitaawo health center eri wali. Ekijjawo obwavu oluguudo lwa kolansi, mala mu first class. Abamu mpulira ku leediyo eno, mpulirako wano ku Saturday, mpulirako olumu nga Honorable Bwanika Abedi akayanira quality y'oluguudo. Kolansi tumuyina naye quality ki? Abedi yakayanira. Quality ki? Awo abamu we baseeseetuse we batuuse. Bano bakayija ekimuluma kaakati kiri kimu nti jamu mungi, njagala nve eri ntuuke wano mu budde, lwaki temutuzimbira flyover nze nve eri nzije ntuuke wano eno? Abamu batuusa n'okugamba nti Embalala wala, eggulu wala, lwaki tetuyina nnyonyi? Katukayanira bisaawe bya nnyonyi. So levels Honorable Kayija kati asobola okuspendinga akakadde ka ssente buli lunaku ng'anoonya akalulu ka ER. Ngeno omubaka namutwala ku Serena namunyonyogera n'avaawo n'agenda abasanga abagenda ku kisaawe, tulinayo fundraising mutwale ey'abiri. Akisobola. Ekizibu kye kati kiri ku Parliament. Waliwo anoonya ekizibu kye nga kiri ku LC1. Parliament ya East Africa. Ayagala na East Africa eya Uganda temumala. Uganda katono. Ayagala kinene. So ebizibu byaffe tebisobola kufaanagana. And ekirala kye tulowooza nange oluusi kye ndowooza nti si kituufu. Omu tasobola kuba nti agaggawala at the same time. Nti ffe n'omulundi gumu boom tuteekwa okukwata kwe bit by bit. Tukuteko abantu 10 tubajje mu mbeera bweti, tubatuusiza wano ne tuddayo ne tukima 10. Tubatuusiza wano babadde bali mu kika bwekiti. Kyovalaba parish development model teri ku buli omu, erina percentage, erina class, erina ekika ky'abantu beeyagala nti bo bamufuna mpola embeera yaabwe eri bweti. Maybe ekinyiiza oba oluusi ekintabula kiri kimu. Bwe tujja wano ku program ogenda oyamba mwaleeta bonna bagaggawale yayamba ki? Mwaleeta emyoga yambye ki?
kibabuuza mulese operation kyekiri mu bantu sibo ati kati kyembuuza mulese operation wealth creation yayamba ki nze ndeese wadde bite byakola kyendeese kyekino gwe nkireetedde okikozesezza ki